tutuseekeyo tulina okulwana kulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi bw'otuula otudde olowoozeekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga tulina okuwangula ensi eno tutuuke mu nsi eyo. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Obukaba obwenzi kola ya Setaani okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusuule empisa ze twambazibwa obutukuvu. Mukwano gwange awuliriza sanyuse okulaba era programu eno Mukama akuwa omukisa olwakadde kowaayo buli kiseera okulaba nga tomisinga programu eno. Nebaza mikwano gyange abalaba programu eno era bampeereza message obubaka ne muntegeeza nti kwe tuli tulaba ate omusubwa programu eno buli kiseera buli mbeera mubeerawo ne mugiraba programu eno. Mbebaza Mukama bawo omukisa n'amaanyi agalwana Mukama mbasabira asobola okulaba nga abasaasira mufune emitima egikyuka kugoberera amazima ga Katonda muleme okutambula nga Setaani bw'abakulembera bakozesa naye mutambula nga Mukama bw'ayagala. Ekigambo kimusobola kiwagira n'okukitambulirako n'okukitwala mu maaso kubanga ge mazima era gwe musana ogw'amazima gwe tulina okutambulirako. Olunaku lwaleero ina kubanga njigiriza ku ky'okuyiga ekimula ku lutimbe the cross omusaalaba era ngenda kubanga mbako brief history ku nsonga y'omusaalaba ate oke tweyongereyo ne bye tunasobola okulatuukako olwaleero bwe tunaba tukomye tujja okukoma tennaku endala tujja kweyongerayo n'ebyokuyiga ebirala ebinaddako naye Mukama nsaba akusobozese okukuwa omwoyo w'amagezi n'okutegeera olaba ebigambo bino nga bwe byawandiikibwa n'okubimanya. Kutuweeyo okusaba tulyoke tutandike. Katonda waffe ow'ekisa tukwebaza kubanga okkiriza obulamu bwaffe okubanga we buli okutusesa kano gyassa omuko gw'obulamu. Twebaza kubanga ogabiridde mu byonna ebyetaagisa omulimu guno genda mu maaso ate era n'obulamu bwaffe okubanga obuteekebwateekebwa okuwuliriza ekigambo kino. Omwoyo wa bitubeera era tuluŋŋamye mu kuyiga kwonna otuyigirize olw'ekisa kyo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukwano gwange awuliriza era alaba programu eno tugenda kubanga tutandika ekyokuyiga kyaffe ku lutimbe nga bulijjo naye nga ngenda okutandika abaganda bange abagalwa obulokozi Katonda bwe yaleeta ku nsi oba omulimu gwe yajja okukola okuwaayo okufa omulimu ogwo gwali munene era gwali gwa kitalo. Niyo omulimu ogwo gutuli mugazi okulaba nga tumalayo oba nga tugutegeera okulaba nga tutegeera Katonda kikyagana kikyakyawa. Ebintu bingi ebyereddwa mu ngeri y'okusinza ne bifaanana ng'ebirungi ne mwattu nga si birungi newankubadde bisiiga ebigambo ebirungi n'amannya amalungi naye nga totally si bya bukristaayo. So tuze twogera ku musaalaba ne ng'ogerako abantu abasinga nagamba nze omusaalaba what's wrong with the cross omusaalaba kibuzibu ky'obuguliko. So ensonga eno yampaliriza okugamba nti ngezeeko okubawa brief history about concerning the cross era okusinza ku byonna tuyize omuntu yenna alina omwoyo w'okutegeera n'okwagala okumanya mu kigambo kya Katonda. Manyi empaka zijja kuba ziweddewo nga buli kimu okikola nga bw'ono bweyagadde olw'obujeemu bw'omutima gwo ng'okikola nga bw'oyagala. Balinako leero nga nzija okuweereza ku programu eno omuntu gadde njogerako naye mu mmotoka nga tujja twogedde ku bigambo bino ku nsonga ya sabbiiti nga sinagenda ku musaalaba.
muwadde ekyokulabirako nti singa muye mugambe emiyembe 10 naye singa oba ne mukwano gwo nga n'emiyembe 7 n'akwata emiyembe 6 n'agikuwa neyerekerawo muyembe gumu n'omala okulya emiyembe egyo gino 6 tekikumalira n'okwana guno ogumu n'ogulya naye nga yakuwadde 6 egisinga obungi n'asigaza akayembe kamu bwe kati kanza okuba si katono naye nga oba gyenkana oba nga gugisinga naye ekikulu akuwadde emiyembe 6 naye nga nomale otwa tunulidde gyenkana mu bufunzi so n'akuwaako 6 n'agamba nze guno ogumu gwe gwange n'aguteekaawo bw'omala okuvuubanira giri n'ogirya tekikumalira n'okwana guno ogumu n'ogulya mubuuze ekibuuzo kino obeera mwenkanya bataba mwenkanya nga siba mwenkanya naye mu bufunze kanga nzireko ebigambo bino tulina ennaku 6 Mukama ze yatuwa tukole emirimu gyaffe tunoonye ensimbi tutambule nga tukola bye twetaaga olunaku luno olw'omusanvu nga lwa Mukama n'osanga olinga naye awulira terumumalira naye nga ne Sabbiti ayagala gikolereko ebibi nga awulira 6 tegumumala era nga alina proud nnyo era nga musanyufu nnyo okulaba nga n'olunaku lwa Mukama lulinyira natuka n'okuwa arguments ezitalina makulu nti ennaku zonna zezimu nakwotinga ebyandiko bya Pawulo byakwotinga naye nga Pawulo yali ku issues ndala Bible misinterpreted olw'abantu abayinoonyeza ebyabwe Pawulo bagamba nti ennaku zonna omwatu olunaku olumu kubanga lukulu okusinga olulala ebigambo ebyo tebitegeeza kino kimusuubira baganda bange nti lujjawo Sabbiti no ennaku zino ennaku ezaali zikuzibwa abayudaaya ku issues za ceremonials mu mikolo omwali nga okulya n'okunya n'ebirala ebiringa ebyo so nga bapulezinga ennaku ezimu oba seasons ezimu okusinga ku nnaku endala so ne Sabbath of the fourth commandment Mukama gye yawa mu biragiro 10 eyo yali special Mukama yagiteekawo okuva ku butonzi bw'ensi bino Pawulo byayogerako ennaku ezimu okubanga singa endala yali ayogera ku nsonga ye ceremonials ezajja after the fall of man so abantu misapplyinga message eno badira ceremonials neziteeka mu moral oba amateeka ag'emikono gateeka mu mateeka agalaga empisa za Katonda so nebamikisinga ebigambo bino bifuuka okubuzaabuza eri abantu abalala nga omusalaba gwe tugenda okugendako olwaleero omusalaba guno n'obukafiiri obulala nga wenje balaga mu maaso eyo nga Mary and Jesus Maria ne Yesu son and mother and son worship okusinza mama n'omwana these are pagan rites tezaliko na origin mu bukristaayo n'akatono nabadde nako ne mukwano gwange omu gwe njogerako naye munaku 6 omwami oyo mukulu sijja kwogera linnya lye naye nga ekifo kikulu wa kifo wabuvunaanyizibwa mu ggwanga yayogedde ebigambo bino n'agamba nti Catholic Church kyewuunyisa nti mu Bayibuli yonna enamba twalisanga nga bagamba nti omutukuvu Danieri ebigambo yabiŋŋambye ate nga ge mazima twalisangayo nga waliwo gwe bagamba nti omutukuvu Musa Saint Musa, Saint Daniel, Saint Joshua, Saint Noah, Noah tumulekene, Saint Adamu, abantu abasajja tulinza okulaba abantu Mukama bayogerako ba Daniel ba Ezekiel baani toli basangamu nga babayita nti babasabe nti omutukuvu Daniel tusabire fa abonoonyi omutukuvu Isaya tusabire fa abonoonyi omutukuvu Mika tusabire fa abonoonyi nebogera ba Yokaana ba Matayo bani lwaki bogera abantu abo kubanga kanisa eno yalinga etandika ekanisa abatume gye balekawo eyali ekanisa ey'amazima we balinga bagolokoka abasajja bano gye bakuba ekigo ne bakakkanya ku ttaka ne batandika okuddira obukafiiri bwe babuwunda ne babuteeka mu bantu bano abali mu kanisa ey'abatume tandika okulaga abantu nti bali ku musingi nga bakozesa amanya g'abantu bano abatandika omusingi guno okumatiza abantu nti bali ku kituufu naye ekirala ekigaana okuyisa abantu bandi they are saints kubanga abasajja no baabulira nnyo etteeka lya Katonda baagulumiza nnyo Sabbiiti ya Katonda era ebiwandiiko bya olabira ddala nga Sabbiiti ya Mukama ewandiikibwako eri open etegeerekeka mu Bayibuli tuva nti baba iginowalinga kubanga baabuli omusana ogw'amazima ne bana b'endagaano empya baabuli omusana ogw'amazima naye oba otunudde abantu bano ab'endagaano empya mu New Testament bawandiika ebigambo nga babeesize ku Old Testament. Old Testament is the foundation of the Bible. Bogati Old Testament ojijjawo n'abantu abawandika Old Testament obajjawo kibanga kuddira muti n'ogutema ekikolo nga tegulina kikolo so
abasajja nabendagana pya siba ignoringa batusajja batufera bali basajja ba Katonda naye tebawandika kintu kyonna kyonna nga tebabesize ku Old Testament. Tudde ku musajja Yokaana muyigirizo yasembayo okufa. Yokaana yawandika ekitabo kyakubikulirwa nga abikula Danieri. Era bonna bwa Danieri Yokaana bwe yagaziya nayongerako Mukama ne yayongera okumuwa ebiri wide ku kitabo kya Danieri. So bwe tugina walinga Old Testament ntugumiza abantu abawandika endagaano empya balinde tubeyegino walinga. You cannot understand the New Testament without first understanding the Old Testament. The Old Testament is so okunyonyola omusana ogw'amazima sorry omusingi yekuwa omusingi osobola okutegeera New Testament. Kyobala ne Yesu yawandika omundagaano enkadde yajulizanga Abayisaya, Ezekiel n'abakoonako, Musa lwaki yabogeranga kubanga gwe gwali omusingi muyayisa obubaka obwali buwa empaanyi obubaka buno obw'ekiseera kino ekisembayo n'endagaano empya okulaba ng'etegerekeka mu makulu gaayo mu bugazi. Katugende ku lutimbe twogere ku musalaba guno eno kubanga nsonga nkulu nnyo saagala nnyo okulwawo. Katugende ku lutimbe tutandike programu yaffe olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ebigambo. Mpozi tulaba omusalaba ogwo ku lutimbe ng'emugulaba Bayibuli tulaba nga Bayibuli ekigambo kya Katonda kyogera katulawo obutambi obwo kale otumala tusome ekyandikibwe kigenda okudda kutula abantu nga beetikka emisalaba gino nga batambula ekibaletisa emisalaba gino nga batambula bakolera obutuukirivu bakolerera okusiimibwa mu maaso ga Katonda bakola emirimu obugulukozi obw'emikono obw'ebikolwa n'okwetikka emisalaba katukomekaawo katono nnyo n'okwetikka emisalaba okulaga nti bantu batuukirivu babawuliza eri kigambo kya Katonda. Tulaba abasajja ba celebrities mpozi tujja kujjawo contact sobola okulaba emisalaba egyo bulungi nnyo. Omusajja wa 50 cent mumulaba alina essalaba mu bulago. Njagamba buli akola ki ebintu bino mbibogambako nti these are not Christian symbols. Emisalaba gino eno mugiraba tulaba nga Christianity gyegiri tulaba ne bapaganis tujja kujjawo contact ezo tusobole okulaba omusajja oyo omusalaba ogwo gwayambadde mu bulago. Era emisalaba girinamu meanings amakulu ag'enjawulo lwaki gikozesebwa. Buli musalaba gulina meaning ey'enjawulo lwaki gukozesebwa lwaki bagukozesa. Buli musalaba gulina obubaka bwagwo era bagukozesa olw'ekigendererwa. Katugende maaso naye nga gyonna kitegeeza ekintu eki it is sun worship. Mulaba ndoozi omusajja oyo 50 cent tujja kujja contacts ezo. Omuwala oyo mulaba essalaba lyakozesezza lyakozesa. Katugende maaso tulaba omusalaba oguddako. Abantu abasinga abamu beekubako ne zitatu z'emisalaba okwongera okulaga nga bwe balinnya bakuyiseyo ndooza mulaba ng'oyo we mulaba akubyeko essalaba eri ku mukono. Mbalaga enkola y'emisalaba bala ku byambalo byabwe bateekako emisalaba ng'egyo muyinza okugiraba. Naye what is the origin of the cross? Kasomeko ekyandikibwa ekyo tukisome mu Makko tujja kujja ebigambo ebyo tusobole okuba nga tutambula bulungi n'ebigambo bino. Bayibuli egamba bweti and when he had called the people unto him bwe yali nga amaze okuyita abantu gyali with his disciples n'abayigirizwa be nabo he said unto them n'abagamba whatsoever will come after me nti buli ayagala okungobera let him deny himself leka yeganise and take up his cross yetika omusalaba gwe and follow me. Mpozi tujja kujja contacts ezo tuongere okubanga ebyandikwa bino tubitegeera bulungi. Mpozi baganda bange bawuliriza programu eno nebekyokuyiga kino eno Bayibuli Yesu Kristo agambye nti buli ayagala okungoberera yetika omusalaba gwe angoberere. Yesu Kristo ayagala ebigambo bino eno yategeeza abantu bajja misalaba kugyetikka kumugoberera. Era senga bwe kiri senga ndooza tutandika tumuwa manta mu nsi nti Yesu oli wantu wagatu kugobere katwetikka emisalaba gyaffe tukugoberere. Tishi yali ategeeza abantu abasinga bakwoti verses zino bazikozesa okulanga bayimirizaawo okusinza emisalaba. Katugende maaso n'ekyandikibwa ekiddako twongere okulaba ebigambo bino eno. Kati tuyongerayo mulaba emisalaba egyo mpozi tulaba nga beetika emisalaba abantu basinga yeyo kye bajja mu byandiko ebyo nga bisomeddwa kwetika misalaba egyo kugitambuza nga bali nga abagamba nti ekyo kyandikwa Mukama kye yali ategeeza. Naye Mukama nga si bwe kiri era ekyo kya bulimba. Mukama kyavudde agamba nti yeetika omusalaba gwangobere. Katugende ku kyokuyiga ekiddako ekyandikibwa ekiddako okwongereza ku bigambo ebyo byembadde byetuva okusoma. Ekyo Mukama si yali ategeeza okwetika emisalaba gino emibajje asobola okulaba nga abantu bagikozesa okulaba nga bamugoberera. No, si kyali ategeeza mugwana nga awuliriza. Katugende maaso ku kyawandikibwa ekiddako. Bwe tweyongerayo agenda maaso n'agamba for every man shall bear his own burden. Omusala Mukama gwe yagamba nti mwetika emisalaba gyammwe mungoberere. Mukama agamba nti buli muntu ajja kwetika omusalaba gwe tujja kujja contacts ezo tusobola okulaba ennyiriri ezo abazikopa obulungi kubanga kikulu nnyo nti buli muntu yeetika omusalaba gwe bear ye one
another's burdens mubeeragane emigugu gy'abannammwe sorry buli muntu yeetika omugugu gwe mubeeragane ebikoligo oba emigugu gy'abannammwe so fulfill the law of Christ wekyo mutuukize etteeka lya Kristo mukwana nga ngawuliriza the cross was a symbol of a burden was a symbol of shame mpazi tusoma emisalaba gino agamba nti buli muntu yeetika omusalaba gwe bayibuli Paulo n'agamba nti buli muntu alina okwetika ekikoligo kye omusalaba it is a symbol of sorry burden ke kabonero akalaga akalipresenting omusalaba guli gwe yagambako Yesu yeetika omusalaba gwangoberere ayigire ku nze ebigambo tujja kwira mu maaso eyo naye olutanga Paulo agamba nti buli muntu yeetika omusalaba gwe buli muntu yeetika ekikoligo kye kyomusalaba Kristo gwe yagamba abantu era buli muntu yeetikireko munne ebitawaana gyoba ayambe tubeeregane bwekyo tukkirize etteeka lya Kristo kwetteeka lya Kristo ligamba nti love thy neighbor as thyself yagala munirwanawo nga bwe yagala wekka love thy God with all thine heart and with all thy mind n'okwagala Katonda n'omutima gwo gwonna amagezi go gonna so yetteeka erimu ebiragiro 10 ne sabbiti bwetudde eba mweri era etteeka etugamba okwagala abantu bannaffe nga tulina okubaagala etteeka erimu ebiragiro 10 omutavangako yadde n'ekimu okubanga kiruzinga its power and authority kozi konakiseo tujja zijjawo ku lw'ebyokuyiga bye tugenda maaso nabyo kuyiga obulungi so kubanga tuyiga katuyongereyo bwe tusoma agenda maaso nagamba take my yoke upon you and learn of me mwetika ekikoligo kyammwe muyigire ku nze for I am meek kubanga ndize ni muteefu and lowly in heart era omuwombefu mutima and ye shall find rest unto your soul era munaalabira ememeza mu ekyumulo for my yoke is easy kubanga ekikoligo kyange kiwewuka and my burden is light nti n'omugugu gwange oba obuzibu iwewa omugugu gwange era mugonvu muwewufu so si Yesu Kristo yategeeza emisalaba contacts ezo zijja kuvaawo tusobole okubanga tutambula bulungi pozi bwekyo bwe tugambe pozi kuva Mataayo 11:29 paka 3 ebigambo ebyo tujja kubanga tubisanga bwe tutyo okubisoma waawo Yesu Kristo ng'agamba nti muyigire ku nze Yesu Kristo niye yeetika omusalaba gwe naye tugandi Yesu Kristo yeetika omusalaba gwe Yesu Kristo teyeetika musalaba nti yabajja omusalaba gwe n'agwetika no naye yategeeza emitawaana gye yayitamu n'ebizibu bye yayitamu kyayita omusalaba yoke ekikoligo so si bino emisalaba gye tuyinza okugamba nti abantu beesitula ne beetika katugende maaso ku kyokuyiga ekidde ku kyandikibwa ekiddako tusobole okulaba nga tutegeera ensonga zino Bible egamba Filipi 3:18 for many walk abangi batambula of whom I have told you of telebeze mbagambangako entakera and now tell you even weeping ekano mbagambanga nkaba that they are the enemies of the cross of Christ tibano be balabe b'omusalaba gwa Kristo bagana nga bawuliriza ekigambo kino tewaliwo Bible wetulaga Yesu Kristo nga bajja omusalaba Yesu Kristo agamba nti bano be balabe b'omusalaba gwa Kristo tategeeza omusalaba oguli material y'omusalaba gy'osobola okukwatako oba omubajje okuteeka wali Yesu Kristo yabajja omusalaba gwe gwalina nti gugulu omusajja omu yali ayigiriza nga yabula omusalaba gwa Kristo n'omusalaba gw'Obukafiiri naye nga gyonna alaga emisalaba egiri visible egikwatibwako ng'akulaga ogwa Yesu n'akulaga n'ogwa Bukafiiri naye nja kubategeezaako baganda bange bawuliriza ekigambo kino omusalaba gw'Obukafiiri it is a wooden cross Yesu Kristo yakomera ku omusalaba gwo gw'Obukafiiri njabalaga nga nabagambako mundi oguwedde nti Yesu Bible egamba nti yafiira mu nsonyi in shame kitegeeza nti Yesu Kristo omusalaba gwo meaning yagwo abantu bonna abakomeranga ku musalaba gwo baali balaga nga baswadde nga kugamba nga gubasinze Yesu Kristo yafa n'afa nga omubbi nga omwonoonyi nga omubi ng'ekisekererwa ng'ekiswadde mu kifo ky'okubanga ng'ate talina nga kibi kye yali akoze so Yesu Kristo agamba Paulo bw'agamba nti bangi batambula be nabagambako era mbagamba kakano nga n'okukaaba amaziga nti abalabe b'omusalaba gwa Kristo era nga abalabe b'omusalaba gwa Kristo be baba defending this pagan symbol of the cross ne bapukira eminga nti gwe musalaba gwa Kristo gwe yeetika gwe bakozesa ku logo zaabwe n'ebibiina ebyenjawulo institute zaabwe naye nga this is a pagan it has a pagan origin so si Christian is kya Kristo kalugende maaso okuyiga ekiddako atongera okuyiga ebigambo bineeno kalugende awuliriza ensonga y'emisalaba the history of the cross ebyafa by'omusalaba katubiyigeko tubirabeko baganda bange katukomekako katono nnyo tugenda kusoma ekitabo ekiyitibwa discusses on the apostles creed
okukubaganya ebirowoozo ku njigiriza oba ku biwandiiko by'abatume agenda maaso n'agamba tulisoma ebyandikwa Reverend Clement Henry Crook peegi ya 16 gye tusoma agamba bwati with his crucifixion mu kuttibwa kwa Yesu the cross was to become the symbol of honor omusalaba gwali gwakufuuka akabonero ak'ekitiibwa the standard of Christian faith ekigeera ekyokkiriza kw'omukristaayo esimbo tujja kujja akantu akusome bulungi ebigambo bino the symbol of salvation akabonero ak'obulokozi like the government which flies its flag over the capital tinga gavumenti erina flaga yayo nga yeewuuba public buildings kulembeze bwayo ku bizimbe ebya bulijjo ships and ports ku meri ne ku mbalama so the church now crowns her steeples nti bwekyo ekkanisa ekereziya wano gyayogera kuba amakanisa gonna akozesa emisalaba gakozesa akabono kana k'omusalaba nga kagatadde ku bintu byako her altars ku wotali zaazo and every tombs of her children ne ku malaalo ag'abaana baabwe with the emblem of the cross nti nga bakozesa akabono ak'omusalaba. Catholic people grace their homes with this sacred symbol nti abakatuliki abantu b'abakatuliki bassa ekitiibwa bassa omukisa balaba ekisa oba bassa omukisa mu maka gaabwe n'akabono kaneeno akatukuvu. These customs date back to the time of the apostles and the beginning of the Christianity. Tibire ebintu byatandika mu biseera by'abatume ne ku kutandika kw'obukristaayo. Muwulize nnyo ebigambo bino baga nti byatandika mu biseera by'abatume ne ku kutandika kw'obukristaayo. Even a Saint Paul could cry out nti ne omutume Paulo yasobola okwogera mu Galatiya essula 6:14 for be it from me to glory save in the cross of our Lord Jesus Christ nti agamba ekitiibwa okusa ekitiibwa okubanga omutisaalo gwa Kristo gusibwamu ekitiibwa mu bufunze kyategeeza naye kyebadde mbagamba ndi omusalaba gwa Kristo gweyogerako si gwe musalaba gwe bagezaako okutugamba wano eno ogw'Abakafiiri. Omusalaba guno teguli visible era omusajja nakwotinga ekyandikibwa kino ng'akikwotinga kukwata mayindi z'abantu kubabuzaabuza wera amaaso wagenda amaaso n'agamba we form on our foreheads tussa ku byanyi byaffe the sign of the cross akabono k'omusalaba. These practices are not commanded by a formal law of scripture. Ebintu byetukola tebiri mu byawandiikibwa tewaliwo oyinza kisoma mu byawandiikibwa nti kirina okukolebwa mu byawandiikibwa no naye tukikola nga ffe ne tweseeko obubonero mu byenyi byaffe nga esimbo oba nga akabonero kebalaga nti kabutuukivu naye bakikola practice bagikola fomu eyo nga esayini y'omusalaba nga sinti mu byenyi byayo okugiteekamu nga Ash Wednesday okubatiza abaana nga bakozesa emisalaba ebino tebyali mu byawandiikibwa bakugambye they are not from scriptures. Katugende maaso twongere tulabe ebyafaayo ku bigambo bino eno naye bagaye kabonero kwa bakafuula akali hole bonga bwe bagambye katuyongereyo bagenda maaso n'agamba katusome akatabo kaneeno mu chapter 16 nyinyi gye tukyaliko page 16 sorry katugende maaso agenda maaso n'agamba omusajja ono Reverend Crook bwati n'ebigambo bino agamba bwati before the time of Christ ndiye kya Yesu nga tekina kuba wayongera kwa history ku musalaba the cross was the symbol of shame akaona omusalaba gwali kabonera ak'obuswavu ignorance obutamanya and dishonor era n'akatali ka kitiibwa amakulu nti omuntu akateekeddwako nga tabana kitiibwa abeera anyomeddwa like the guillotine the nose or the electric chair nti nga obulabba obwenjalo bwayogeddeko ng'entebe y'amasanyazi n'ebyabyo n'obulabba bwayogeddeko n'omusalaba bwe gutyo gwakolebwanga mpozi nabagambako mu presentation eyaggwa nti omusalaba bagukozesanga okuttirangako abantu abaziba emisango era aba ancient abakale omutwalo gumu ng'abakomerera n'ekigendererwa ekyokulaba nga aembulesinga awaayo saddaaka eri Katonda waabwe. Katusome ekyandikibwa ekiddaka katusome tumalire statement yagamba bwati agamba nti the cross was branded upon the forehead of criminals as a symbol of disgrace before the whole world. Nti akabonero kateekebwa ku bisalaba gy'abasajja abaziba emisango nga akabonero akali kalaga okunyomebwa oba akali kalaga omuntu nga atakyalina makulu
eri ensi yonna. Naye okusomeka ebigambo bino abagamba nti omusalaba gwa Kristo, Bayibuli egenda maaso nga Abaebbulaniya 12:2 n'agamba, looking unto Jesus the author and the finisher of our faith, atunya Kristo omutandisi n'omukomekeza w'okukkiriza kwaffe, who for the joy that was set before us, oyo olw'essuubi eteekeddwa amaaso gaffe, tujja kudde tumalayo ebigambo ebyo. Essuubi eteekeddwa